po jako akawuwo. Olunaku lw'eggulo gyabadde miranga nakwazirana oluvannyuma lw'ekizimbe ekyabadde kizimbibwa mu Kisenyi wano mu Kampala Central we kyabuutikidde abantu era nga wetwogerera abantu abawera mukaaga be bakakakasibwa okubanga bafiiridde mu kabenje kano. Kyokka abatuuze bagamba nti kyannaku nnyo bannannyini bizimbe nga bino okubizimba ku sipiidi eya waggulu kyokka nga KCCA teyeefiirayo. Omusajja ono invesita abadde azimba wano abadde aleetanga motoka za siminti n'emitayindwa buli lunaku nga tulaba naye twebuukana ensobi twegudde okulaba ng'ennyumba ye egwa wansi. Ekizimbe kino ekyabuutikidde abantu okusinziira ku kunoonyereza kiraga nti n'egimu ku mitayimbwa egibadde gyeyambisibwa si gyegyo bulijjo egyeyambisibwa mu kuzimba kalina ng'eno. Because there's a taxi that is also there on road. We have also a border state. So expect a lot of death still. You cannot predict how many have died. Olwaleero abakulembeze ab'enjawulo bakeddeko mu kifo awagudde akabenje kano era nga tusanze abavunaanyizibwa bakola butaweera okulaba nga bayongera okufuukula obanga waliyo abantu be bayinza okusanga wansi. Remove the 4 bodies so far. Actually 5, we keep on just sitting right now, and we're still going ahead with rescuing if possible. Because the ones even we are calling, they are no longer answering the phone, which means maybe they are dead. But so far we're just doing a mission to rescue whoever can be. Okusinziira ku bantu abadde mu kifo kino bagamba nti KCCA yasooka neekwata abaali bazimba ekizimbe kino kyokka ate waayitawo akaseera katono ne baddamu okukizimba ng'ate kigendera ku sipiidi ya waggulu. Ekibadde ku sipiidi ya yiriyiri kuba bakitandikidde mu korona. Mu korona waliwo olwo baba bayimirizaamu state council ne bakwata n'ebintu byabwe byonna. Naye twagenda okulaba ate nga bazzeemu bakitandika. Mu korona wabadde nga gwaggwa bwati ne baddamu ne bakizimba buto naye ng'era sipiidi gyekirabirako ya yiriyiri. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi abazinya moto ekyagenda mu maaso n'okunoonya obanga esobola okubaayo n'abantu abalala beezuula. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mwali kubategeerera